Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Extra digest mugoba nsonga. IBRAH mukasa gemanya gange. Era nga wotulabira wano twegattiddwako media personality, radio and TV, akola ne Spark TV, akola ne Dembe FM. Atenga alina n'ekibiina ekidduukirira abalina obwetaavu. Saagala nnyo kukozesa kigambo abatalina mwasirizi. Nina ebigambo bye ŋŋenze nze ng'omuntu nga nabisangawo naye nga nwana biveewo. Statement kati ng'ogamba nti abatalina mwasirizi. I think obwetaavu alina obwetaavu is a better word to use. Wansonga osobola okubeera for example so okubeera in a state ng'olina walaze watambudde nga olugendo luwanvu n'ensana ne zijja zikugwako, so obeera n'obwetaavu ku muzikiti aho webale nnyo obeera mwetaavu. So I would prefer using the word nti alina ekibiina ekidduukirira abali mu bwetaavu. That's the right word. Omuntu waga nti abatalina mwasirizi. Teri muntu ku nsi atalina mwasirizi. Because honestly Allah mwasirizi waffe ffenna. So teri muntu atalina mwasirizi. So SHAFIIQ KAYIMA Hajj gwe tuli naye wano nga akola ku Spark TV Dembe FM program tuizimbe Monday to Friday. Nkwanirizaako SHAFIIQ once again nkutolera salamu nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga era nsaba obuze ku balungi abatulaba obeeyanjulire tutandikirawo. Abalungi abatulaba mwenna ku Extra Digest mugoba nsonga, large upon yourselves wherever you are. Musiibye mutya muli mutya kyekitambula badde nsaba kyennaaba sitegedde nja kuddiramu onyambe because siri bwomu. You know, life is funny. Yes. When you see someone happy, just know there are many people abali happy. When you see someone sad, manyira waliwo abatali happy. So bw'olaba omuntu nga tategedde kyogeddwa, manya waliwo abalaba batebategedde kyogeddwa. So olina akagambo kokosizaako ak'olunyanyimbe. Large upon yourself. Large upon yourself. Nti kobeera nga agamba nti mwenna mu kiti kyammwe gye muli. Yeah man. Mbawanikidde emikono era tewali ttabu. Kati for example, kati nga bwe tuba twebaza wano abantu abasubscribinga, abalaba videos zoteekayo, ababeera ku channel, omulimu gwe bakola guba gw'amaanyi. Kati tusobola okugamba nti mwenna abali ku Extra Digest mugoba nsonga, large upon yourselves. Yeah man. Blessings. From the Almighty. Yeah man. Naye nga mwebale kulaba Extra Digest. Oga nti large upon yourself. Yes. Nenga nti blessings from the Almighty. Yeah. Bikwatagana. Bikwata tewali tabu. Basi sobeza. Oba tosobeza. Tulina SHAFIIQ KAYIMA Hajj. Akola ku TV nga bwe mbanyonyodde. Naye nga yali muzannyi wa mizannyo edda. Okyazanya emizannyo SHAFIIQ? Emizannyo nagiwumulamuuko. Naye nagizannya ndowooza okuva 2005, 2005. Nazanyanga emizannyo mu Digital Performers eya Abuka Wenja. Haji Abuka Wenja kutumiddeko nnyo. Gye twazanyiranga eventually netandika okwevolvinga mpola mpola nenyingira mu film industry. Era film yange yasooka nagikola n'Abuka Wenja bali bagiyita mpatwa. Netujjaawo ne twevolvinga mpola mpola nenva mu mizannyo netandika okuyigira radio netandika ku Biraali. Ebiseera ebyo obijjukira ebyo. Ebiseera ebyo ebya Biraali we wakoleranga ku Biraali oba nze naliwa? I think around that was 2019. I think nali mu Kamunye ne Red Pepper ne Star TV as well. Because tuddamu okusinkana naawe, actually ndoza gwe mulungi ogwasobola okusinkana naawe nga ndi ku Suubi. And yet I had worked for Bilal for about 4 years. We met at Suubi. Yes, kituufu nnyo ekyo. Ebiseera bwe wakolera nga wakava ku Bilal bwoti, Idris Lukwago n'afuuka manager wa Bilal. Yakolayo wiki yali emu yuka. Ani yamukuba enkokola? Ate yafuna buzibu bwonna. Yali agenze for higher education. Okay. Yali education leave. N'agenda yeeyongereyo. Ate ebiseera ebyo Idris era yali akolanga
yali akolanga director of studies ow'essomero ly'abasiraamu awe bweyogerere Hassan Trabi yeah Idris alina sinnafu naye Idris alabika atobye n'ensi alinga nzeera kuba kutoba anti no kuba buweereza Ibra bwetuga nti otobye n'ensi no necessarily ntugamba nti opatikanye olwanyaganye ojjudde emikoiro no wali kyetuga nti you have hoped from this business to this one to this one to this one up to where you are wosobola nti at least one bw'ava ku Hassan Trabi nga director of studies n'avaawo n'afuna essomero liri Kakiri era ly'abasiraamu n'abeera nga akwasisa empisa mu ssomero eryo bayita ki owaddaawa ajja kutubuulira atukoze naye interview ly'abasiraamu so bw'aveeyo yinoddawa Idris bw'aveeyo n'ayingira CMI yamalayo ennaku zaalinya gundi Chieftains of Military Intelligence gyoyogerako naye yali baba bambega teyali bukesi yali abayamba ku byakulya na kunywa mbale manyi yali abayamba kutereza fayiro zaabwe kulya na kunywa okay welfare bw'aveeyo n'ebiwanvu nga talanze obunnyonnyolo oyo naye nga currently kati yes Idris awangaalira Massachusetts Boston gyali kati gyagattira obulamu aveeyo ayagala kuveeyo crossing agenda Australia Melbourne Victoria yajjeyo jacket n'agiweereza Keith Kanabi n'amugamba enkuba etonye Uganda kijaketi kino era Keith jacket yagifunidde mu DH era awo erugogo Idris weebale mashallah ebbanga lyomazeyo ettono okujjuukirirawo abantu nga ajja kutwerabira kakulu ajja kutwerabira asaaga akyalina omutima oguli eno yakagenda no waliwo abantu abalungi by the way abantu abalina emitima emirungi nga bajjukira bannaabwe whatever case it is oba mbeera ki yonna najjukira nti at least IBRAH oyo alina akalungi ke yali ankoledde SHAFIIQ wava ku biraali nodda ku ssuubi yes nova ku ssuubi nodda ku nyingira Dembe FM that is when nyingira Dembe FM around 2014 when nyingira Dembe FM banange ali atya mukama waffe Ahmed Bogere Masembe truth be told ndwawo mulaba ndoze okuva nava ku ssuubi nakaddamu mulabako omulundi ogwo omwo namusanga kuhamu wane Makerere we namusanga tuyisinganya nali nyingira went supermarket ne mubuzaako oli otoleka mutumiddeko nnyo omwami oyo musajja mulungi talina buzibu is a good man SHAFIIQ olwaleero gyenvuddewo n'obuweereza bwo mu media tujja bitunulinaku olulala but olwaleero yidi teyansanga mu ggwanga Uganda n'ennaku zino ezisembayo mu kisiibo saali Kampala but naye nalina program ekunoonyaako buli mwaka SHAFIIQ odduukirira abasiraamu abali mu bwetaavu mu bitundu by'Ezirobwe Janda Wakataayi n'ebitundu ebiriranyeewo Kireba Kakakala wonnaawo kyewanise thank you so much era nga okuŋŋaanya abasiraamu abasoba mu 2 plus over 500 true abakyala n'abaami abaana abato abalenzi n'abavubuka n'obasiibulula ng'obasakidde okuva mu bitundu ebyenjawulo mu bantu ab'enjawulo first things first tutunulire project eno idea evaawa okutandikirawo ekintu kino twakirabanga ku bakadde baffe oyinza okuba kati obamanya abamu mukadde wange Haji Kayima Allah yamujjula Allahumma ghafirahu warhamhuma naye yegattirwangako Honorable Hussein Kyanjo oyo yakyali wadde mugonvu omumanyi bulungi Imam Kasozi wa Munyonyo Masjid wawanga oyo omumanyi wabeerangawo bayingini ya Dawuda n'eyingini ya Kakayire kati ku muzikiti olaba omuzikiti gw'Emawanga kati oguliwo ogwo mupya bakaguzimba naye waliwo omuzikiti omutono era singa oba ogulaawo ku mabbali weegulyawo ennyumba ejolaba ey'amabbali eryawo ogwo gwali muzikiti gwali mutono edda kati abakulu abo bemmenye waggulu awo ne bakolawo enteekateeka naga naye bannaye tetusobola kufumbanga ku muzikiti wano ffenna abantu ne tujja ne tuliira wano famiri zonna ensiraamu eziri kuno ku Munyonyo ne bajja ne tuliira wano okitegeera mu mbeera eyo
kandi batandika okukola ekintu ekyo kigenda nga kigejja kandi newankubadde ate bo baali basajja bagagga nga balina naye waliwo abalala abaalinga mu bwetaavu abataalina abajjanga ku muzikiti guno nabo ne beegatta ku nsonga webale nnyo kati omuze ogwo ne tujja nga tugukopa oba empisa eyo ennungi ne tujja nga tugikoppa naffe kati bwe tukulaakulamu tugenda okulaba muzeeyi nga atugana naye mumanyi enteekateeka eno mwandibadde mugitwalako ne mu kyalo so olwo idea mugijje mu nnyonyo mu kibuga webale nnyo mugizza mu kyalo ewakataayi kati mu biseera ebyo muzeeyi ye alhamdulillah Allah yali yamugabirira nga waruzukuni mutabani w'omusiraamu amulina alhamdulillah Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugere maaso. Nga mutabani w'omusiraamu bumaali amulina mu Luganda bagamba nga akamirwa bina nga tasiba zikweya bwekiri nga bagamba nti abasajja abagaga bali udda nga bamusongako obasookerako naye bw'atyo naga nti akali bwe musazeyo mukkiriza nti ensonga tugitwale mwe mugenda ogiddukanya naye of course yali afinansinga ng'agula ente namba ng'agiteekawo ng'akwata kilo z'omucere nga ziizo ng'aziteekawo n'ebyokwetaagisa byonna kati ffe ng'atusindika ng'abaana nga mugenda take up this initiative mu kyalo tugisindike etambule kati muzeeyi agenda Allah amujjulula nga bwemubimanyi ffenna dda ekkubo tuli baakugenda ekyawukana mu ssaawa kati muzeeyi Allah bw'amujjulula ne tugamba libunga ddene tukoze tutya ne twekwatakwata ng'abafamire bafubuka yali yalekawo abalinamu abakozeekozeeko oba abakola naye nga bw'omanyi ebibeera yaffe nga yakweyiya gatta wano gatta wali tugatta ge twali nga tusobodde naye ekyatwongera amaanyi nti every year bwe twakolanga ekintu kino wabeerangawo omuwendo gw'abantu ogweyongerangako onfuna nga gweyongerako kati abaali edda nga tusolokata netugaa nti atuguzeeyo kilo nga 3 ez'omuceere ez'ennyama then kilo 5 ez'omuceere kati omwaka ogujja nga tulina okugulayo kilo nga 5 ez'omuceere ez'ennyama then kilo 10 ez'omuceere mufunze ne tugenda nga twongerako kati bwe zirinnya ennyo nga nekituuka nekizitowa oba onfuna ensawo zaffe nga ffe abafamire wano munda nga netukyakisobola tugamba tukoze tutya nekintu kino okukisindika so bwe kityo bwe kijja kikola ki kiranda nekitambula okutuuka essaawa ya leero bwe wokitegeerera extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manyaga tulina SHAFIIQ KAYIMA Hajj media personality Radiant TV akola ne Nation Media NMG Nation Media Group era nga nange gye subscribing to that is SHAFIIQ TV Corner ne SHAFIIQ TV buli lwakutaano ssaawa 4:30 ez'ekiro paka buli lwakutaano ate neddibwamu olw'omukaaga Corner ne SHAFIIQ TV tutunulira bayimbi tutunulira art tutunulira ebintu bibeera bingi nnyo for him akola morning show Monday to Friday ku SHAFIIQ TV ne Dembe FM as well tuwezimbe omuli Ruth Kalibala ne Kasuku Kukwazabanga that is Monday to Friday bakola sheyo era nga eri so informative eri so educating eri so entertaining twasazeewo tumunoonye nga tulaba initiative ennungi nnyo nali Bulaaya nendaba initiative eyo nengamba inshallah bwe nzire Kampala nja kunoonya ku SHAFIIQ wadde Idi enaaba ewedde but nja kumunoonyaako tubeere nga tunyumyamu about the initiative because honestly ekitono kyetulina okusinziirako okuddiza abali mu bwetaavu omulimu ogukoze kubanga wateekako nettafaali ddene ku nsonga alhamdulillah webale nnyo so kwekusaalulete SHAFIIQ tunyumyemuko wano dushime Ziuke Store Arena Mall ensambya abaleese eby'abaami masaawa masaati misipi masuuti ngatto sokisi waleti perfume nga by'abaami straight okuva London babayise badushime Ziuke Store Arena Mall ensambya beekwate bulishimisha bulungi ate nga yo Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basabaza emali from China to Kampala beekwate bulishimisha bulungi omusuubuzi awangali Uganda awangali China that is Sun Cargo Shipping Company for you yo banywanyi baffe aba Hika Water Drilling Services Hika basima mazzi mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo beekwate buli kimu kitambule bulungi SHAFIIQ mu revivinga bakadde baffe kye baatandikirako ne mubeemulatinga ne balinnyira mu bigere ne mutassa mukono ne muvuga fayiro eyo n'okutuusa olunaku olwaleero
abantu be Wakatayi bali so proud of you. Alhamdulillah. Yidi ezenjawulo zendaba ng'okola drive zino n'osiibulula abantu. Yidi eno esembyeyo kyabadde kitya tusiigire ekifaananyi. Yidi eyasembayo kyali kitya era nayo tusiigire ekifaananyi. Just to closing up ku Yidi eziri recent kyatambula kitya embeera yali etya gye buvu era zino Yidi esembyeyo ebbiri obadde n'abantu nga bameka roughly. Mpozi okusikamu katono nnyo nzikiriza seconds nga 10 mabega. Ekintu kino bwe kizitowa ne tulaba nga kyamaanyi nnyo kigenze kigaziwa because every year wabeerangako namba y'abantu eyongerako at least ng'obeera wakati wa let's say 70 to 100 people abeeyongera okujja okubeera part of this. Kati ne tusala tugaa nti tukoze tutya nendaba nga nalina platform oba nina emikwano egy'enjawulo gye nsobola okugamba nti IBRAH mbadde nsaba alhamdulillah Allah akugabiridde nkwatirayo emitwalo 2 ogambe nti gaaki nti nayini gye ntegeka eri Wakatayi nti gundi nkwatirayo kino ne nfuna emikwano egyo egy'enjawulo ne platform gye nali nina mu kaseera ako era ne ngikozesa ne tugenda nga tuteekamu oli n'akuwa kati for example katono nnyo no kamukuwe Mama Fiina oyo we yawulira enteekateeka nti namutuukirira bulungi nemugaa nti owa tulina enteekateeka y'Ewakatayi naye mbadde nsaba onkwatireko nagamba kati nkwatewa kyekibuzo kyeyamba nkwatewa konze kati obwongo bwange ne bufumba mangu ekintu ekisinga okututawaanya zenva ennyama konze kwata ku nnyama nagamba mwetaaga kilo mmeka konze ente nayo tugyetaaga eyo ngibawadde Allahu akbar n'ayangwa mwangu n'akola ki n'akyogera ekyo teyakoma okwo mu kusooka wano ate yagambirawo nti nze kandabe Yidi bwe nalina tokutuka muŋŋambe munzijukize sereza mwenzi baweereze n'aziweereza nzijukira bulungi nnyo sereza yatuweereza mu kaseera ako tugenda okutuuka mu katale ng'ente ziri bbeeyi waggulu zandika mu miliyoni 3 ente erabirwako biki netumugaa nti owange Mama Fiina sereza watuweereza nga tezitumala tukoze tutya naga nti ate mufaayo kanyongere so kati mukyo ne tugenda nga tuyita mu mikwano gyaffe egyo egy'enjawulo basudayisi bali South Africa King SHAFIIQ bali South Africa baani abantu ab'enjawulo Badru omutegeera ne batukwatirako abantu abo ab'enjawulo nona mu Uganda mwe bali Darausi baani bonna ne batukwatira kati bwe tujja ne tukola ensonga eno bwe tumala ne tumaliriza tufuna ebintu byetufunye netutwale Wakatayi ne tufumba kati last year twalina ona estimate rough estimate ndowooza abantu nga 5 450 ku 5 last year ogutali guno kuba ate guno kyasusse subhanallah wabadde mu bantu nga bameka this time round twabadde mu bantu ndowooza nga 700 that is very good 700 plus era footage ojja kuba omulaba awo abantu nga batambula awo abayingira abajja obuzi eswala etambula emmere etambula embeera eyo yonna so it was quite a very big number. That is good. But like I told you omuli guno tegusobola gukola fekka tugukola nammwe tugukola naawe ali eyo tugukola n'abantu ab'enjawulo nga batukwatirako mu mbeera ekola ki SHAFIIQ Munnayuganda tulaba yali agadde okumanya abantu bano basiibulula ku Yidi ennaku zina 3 eza Ramadan bakikola batya because era mubaamu boolabanga bali mu bwetaavu naye ngera baagala okuyimirizaawo empagi ey'okusiiba weebale nnyo oleese ekintu bulijjo nange nga kimbobbya nnyo omutwe olw'okuba nti tubadde tukyalina obusobozi nga butono ate ne tunnaba kutuuka ku levo nga tetwagala nnyo kale kulabika nga ate abakaluubiriza abantu baffe abatukwatirako naye Allah singa aba atusaasidde ne tufuna abantu abalala abali eyo abalaba ensonga eno ne baga nti nze nsobola okwongera okubakwatya kuba ebintu byaffe byerufu tuli mu straight line tetudda mu bino tetuli makoona tetwagala kulya muliro okitegeera kati nti naffe twandiyagadde nnyo tugende mu maaso taata twandiyagadde nnyo okulaba nga abantu bano mu mwezi guno ogwa Ramadani nagwo tubasiibululanga
ennaku zonna asatu neidi netugigattako kikulu nnyo singa tuba tufunye obusobozi waliwo ebitongole ebyenjawulo ebiri eyo waliwo amakampani ag'enjawulo waliwo abantu basekinnoomu abali eyo nga banoonya we babaako ke bateeka ke bawa abantu abali mu bwetaavu nga tebamanyi watuufu baani gwe balina kawa wano we tubagambira nti ffe tulina obusobozi tulina capability tulina capacity eyimirizaawo ensonga eyo mu bwerufu ebintu bino bibatuukako singa tuba tufunye obusobozi eyo enteekateeka eyo tugirina bulungi nnyo ate olaba tulina n'enteekateeka tetujja kukoma ku muzikiti gwe wakataayi gwokka nedda nga tulina enteekateeka nti tusologa nti nedda kuyidinga eyo bwe twatadde wakataayi ente namba kilo 3 ez'omuceeri ne tugamba nti omuzikiti gw'ejjanda tutaddeko ente namba kilo 2 ez'omuceeri mugenda evvumba tugamba tutaddeko ente namba kilo 2 ez'omuceeri ne tugenda ebukimu ku Twale tutaddeko ente namba kilo 3 ez'omuceeri bwe tuba tufunye obusobozi obwo we can do that ne tugamba nti kati gwe gundi genda osupervise wano gwe gundi gwera wano okitegeera kuba tulina ttiimu y'abantu nene nnyo nnyini ddala. Thank you. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli tutunuulira abantu abalina kyebali impact ku community oba society obuweereza ffenna Katonda yatuwa bwanjawulo ng'ayita mu miti ebyenjawulo abaweereza buli muntu muweereza in one way or the other. SHAFIIQ addiza abantu abali mu bwetaavu abasiraamu that is abewakataayi ziroobwe kuba kimanyi IBRAH abantu bangi olwaliro gwe Allah akusobozesezza nange ansobozesezza nti nsobola okukeera ku makya nenga nti olwaliro waidi nemmanya nti enkota y'ettooke weri ewaka kilo 10 ez'omuceere weziri kilo 3 ez'ennyama oba 5 weziri naye waliyo omuntu akeera ku idi nga subhanallah tamanyi kyagenda kulya bangi okitegeera nga tamanyi kyagenda kulya naye bwe mutegekerawo embeera efaanako naga nti wayi ebisigadde nayiya naye alhamdulillah bwe mba nfunye ekyokulya awo mampitawo lwaki tuba tetukola mulimu ogufaanaganako. Thank you. SHAFIIQ njagala tutunuulire ekintu kino ng'okikola gwe ng'omuntu what has been your biggest challenge obuzibu ki bw'osinze okusanga mu buweereza buno? Okusookera ddala mulimu ebigambo naye alhamdulillah Allah bw'akusaasiranga ate n'azuula oba ye kuba ye yali waggulu yasemberayo ddala yamanya n'atunda naga nti KAYIMA oyo ali ku kituufu IBRAH oyo ali ku kikyamu onfuna kati mubaamu ebigambo ebyo ebijja bali ku byabwe bagala batya naye Allah ono ali waggulu olw'okuba atulaba nti tuli ku kituufu n'asigala ng'ekintu akibulesinga. That is one challenge. Two, waliwo challenge eyo limited finance or limited support. Nti waliwo time etuuka nga for example nga time eno gye tubaddemu idi eno gye twakamaliriza abantu bangi ebintu bibadde bitaaguddwa economy wise ebyensimbi tebitambula bulungi kati nga kululi eyali ng'abawo akakadde ajja kugaa nti nkuwadde 5 era abaakoze eki abawadde omulala eyabawanga 2 ajjaga nti naye 5 neera naye abaakoze eki agasseeko. Those are one of the challenges nazo tukola ki zetufacinga naye Allah waba atublessinze n'abantu abalala ne bongera okulaba omunanga gwaffe guno gwe tukola ne bongera okwegatta ku ttiimu ne tubanga ekyo ekintu kya financing ekyo twongera okukikola ki okigonjoola. Then ekirala waliwo challenge eya services mu bantu nti mukyo ogenda n'otuuka ewantu ng'abantu beetaavu nnyo nga bwetwagaye nti mulimu abantu abali mu bwetaavu naye ate n'otuuka ewala ng'abantu beetaavu nnyo notunula byoleese noga ng'olinga atabawadde olinga atagenda bawa banzireyo noga nti ate akatono kazira muki mu liiso kati noga nti katukaleete naye eyo challenge y'amaanyi. IBRAH wali ogenzeeyo kati gw'otambula nnyo wali ogenzeeko mu kitundu n'olaba abantu nga bangi bali mu bwetaavu n'okwata ku mutwe n'ogamba bayambiddwa batya naye nga nawe obusobozi olina butono naye ng'obusobozi so ezo nabuzo zezimu ku challenges ezo zetusanga but otherwise alhamdulillah Allah amalera ate n'atuggulira. SHAFIIQ njagala tutunuulire oli omu ku bantu out there ba media personalities
abajudgingibwa. People judge you. Abantu balina wrong perception and conception about your life, about your appearance. Nti omuntu bwawulira kino kyokola n'alaba ne enkola ye y'ebintu n'endabikayo agamba nti nga tebigatta. Bangi nnyo mbiraba ku social media, people talk, say this. Abantu nze ngenda kwewerako ekyokulabirako nti nze ng'omuntu abantu banjajinze nnyo. Waliwo agamba atoola nnyo salaamu naye mugambe akuweeyo yaziyita na vaasi. Omuntu omu n'amugamba mu Qur'ani temuli vaasi zibeera aya oba ssuula. Weebale ne yali ansaba naye ne bamutereeza kati n'abeera nga takwalifayinga kuntereeza ne bamugamba bwana ddiikuula dawali mu luzungu bayita clown. So Shafiq abantu batujajinga. Ibula oyo atoolatoola essalaamu oyo asobola okumpaayo vaasi nyamu Qur'ani namugamba vaasi za Bible okitegeera. So batujajinga nnyo on many occasions. Shafiq abantu bakujajinga nnyo. One, because of your program you do in the morning in relation to the religion, dini yaffe. Abantu bakujajinga because of your haircut, hairstyle. But olwaleero you are shocking many. Nti betusuubira nti bajjetulumaani abasiba amataayi biki tasobola na kuliisa wadde omuntu omu ku kyalo wadde okumusakira. Kati gwe ate gwe bajajinga olw'endabikayo ate you're trying to help many people bafune ekyokulya basiibulukuke basiibe n'okubaagazisa eddiini y'obusiraamu. Ekintu ekyo kyogerako otya? Nze omanyi sitya nnyo muntu wanjajinga. Naye abakujajinga bo naawe otera obiraba ku social media n'obawulira nnyo mbalaba bangi ne boogera. Waliwo n'omu eyansanga, waliwo omu kati kankunyumiza story eno katono nnyo. Gayi omu nali nyingira omuzikiti nga ye afuluma ne mutolera salaamu n'agaana okiddamu. Really? Yes. Nkyogera nga sirimba because ye yalowoozanga ng'alaba nti oli wakyamu nze ndi wakyamu ndi mukyamu yeye mutuufu ennyo olw'okuba basiiba mu makanzu n'empale ezikoma eno ku bukongovule ezirimu wuzu ne beerabira nti naffe tufuna obudde tumanyi Katonda waffe. Okitegeera? Kati abantu ng'abo nze tebanjigula ttama because kkiriza obagaana IBRAH bw'obanga okyali mulamu ng'okyassa abantu bagenda kubeera ne sides eza bbiri, emu ennungi endala embi. Ng'ate waliwo abalina entuufu n'enkyamu. Kati nze mbawa buwi budde ate oli omwana Adamu gwe mbadde ggambako Katonda yamusaasira n'atuuka n'antegeera obulungi ennyo n'andaba agenda okunzuula ng'ate ndi mu straight line nnyo. Nakati bwe musanga muto yasalamu ate n'agiddamu nanyumiza okunyumira kati nekino bwe kiri nti oli ayinza okwanguwa okunjajinga awo yalabika muyaye awo yalabika ndaba bwaenviiri ndaba bwakola ki ndaba sho zaakola biki no ffe abantu abansembereddeko bamanyi kiki ekituufu kyendi bandabye ne bakakasa abadde bawulire obuwuliza ebigambo manyi kankubulireko ekintu kimu IBRAH waliwo abantu ebigambo ebitambula okusinga ebirala. Ekigambo ekibi kitambula nnyo okusinga ekigambo ekirungi naye tekitegeeza nti ekigambo ekirungi tekiriiwo. Kibawo ekiri ekiri ne kikisaanikira naye at one point kyekiri kye bagaa nti amazima tegeekweka ekirungi kimala ne kivaayo. Buba budde bwokka. It's just a matter of time. Kati kyekino nti kati abaali balowooza nti abo babbi bayaaye baffere abo bakola batya beekola ebintu abo tebamanyi ddiini tebamanyi Katonda. We are doing it. Ate siryakweraga siryakweraga imaani eri niyayo egenda na mulimu oba tusazeewo kukola ki tusazeewo okukola kino enniyayo yakola bulungi kati Allah yakulaba yakutunula mu mutima so si IBRAH so si KAYIMA Katonda yakutunula mu mutima naga nti KAYIMA oyo
alina ekiruubiririro ekyokutegekera abantu okusiibulukuka ng'alaba you genuine from the heart. Nti okyagala n'ateekawo empenda oba oliawo olina kubira nti owaaye Kayima nalabye mulina enteekateeka eno ey'okusibula abantu naye siri bulungi naye ataano gaago nga kuweereza olina kubira owaaye kimaye wano kiro 2 ez'omuceere kati Muhammad Sebuufu ali mu kkomera. By the way, Haji Muhammad Sebuufu tugenda ba mu myaka emeka ng'asiibulula abasiraamu naye ng'asinziira luzira. Yes, nkugambye nze bwe yawulira omulanga guno. Yes, because kino ekintu akikoledde okuva lwe baamusiba actually before even kumusiba yasiibululanga abasiraamu wali eri waggulu ewuwe ku payini. So waliwo abaami balinga 2-3 bazaayitamu era nze lumu yatuma omwami omu n'agamba nti ayagala kwogera nange oshegeera nteeketeeke ab'amawulire abasiraamu Kampala Wakiso ne Mukono nkiddamu Muhammad Sebuufu kituufu ku payini ali mu kkomera kati ali luzira apa prison yantuma mukuŋŋaanyiza abasiraamu ab'amawulire abasiibulule era ne wabaawo omwami omulala gwe yayitamu okusiibulula abasiraamu abalala. So ne wabaawo omulala gwe yayitamu okusiibulula abakyala abasiraamu okitegeera akikoledde ebbanga ddene naye bino ebintu yabikola before even nga tannasibwa bambi. So tusaba Allah bambi amwanguyize ya Rabbi, amutaase ekkomera ya Rabbi, amusonyiwe ebiyinza okuba nga byamusobako mu kumanya ne mutamanya, naye ng'omuntu yeekube mu mutima of course because okusoomozebwa kwa mulamu abalamu fe abafuna okusoomozebwa. So bw'oyogera bw'otyo nzikaanya naawe era nkyasatinga ku kamera kuno nti akikola nnyo Muhammad Sebuufu nkukubeyo epeesa limu. Muhammad Sebuufu bwe twongera omulanga guno ne tugukuba nnyo ne tuguyisa ku mpewo antumira omuntu manye luzireyo balaba TV of course nagamba nti omuntu oyo namugamba nti noonya Kayima nawulidde ayina abasiraamu bayagala okusibula ewakataayi kwanza n'atuwanga kilo 10 ez'omuceere. That is good. Tayimu eddamu tuzze omwaka omulala era awulira omulala naga nti nga bwe nakola ku luli naye nawulira ogamba abantu beeyongerako omuwendo gw'abantu kiro zino 10 lwaki tetuzongerako kunza alhamdulillah kyange kyembadde nnoonya nagamba badde 10 mwaga 5 kati guno gwe twakakomekereza yidi eno gyetwakavaamu eyakaggwe baddewo Friday gyoli abalamu eno. Yes, yakwata kireerya Allahu Akbar ezo twazifuna mu mpeke nga ne omanye okubanga n'ekisibo kyakatambulako ennaku 10 zokka bwe ziti n'aziweereza naga nti ezo kilo 2 bagende kugenda Kayima ku dduuka bwe riti oba bikigo zijjewo gwotwali wakataayi muteeketeeke era ekintu ekyo tukikola. So nti bwe tubeera n'abantu abafaanaganako ng'abo bo bamanyi enniya yaabwe yakuwaayo era ne bagamba nti nedda it doesn't matter mbeera gy'alimu ne waali okitegedde ate Allah n'asaasira akankuwulire nti IBRAH omuntu atali mwerufu omuntu omuyaaye Katonda tamubikkako kasubi era lubeera olwo ebintu bye tebitambula lubeera olwo okitegeera naye omuntu ali mu sweetline Katonda alaba eri waggulu naga nti omuntu ono kamusendere gundi kati nali ndi awo mbadde nkunyumiza wano off camera omukyala kamwogere wano twali busibu nali ndi awo omukyala omu nankubira essimu ali mu America eyo Massachusetts bamuyita mukyala Julie nagamba waayi nawulidde kube mulundi guno ebintu bibadde bikuttemu nga bwe nagambye bibadde bikuttemu economy na biki naye mba ndi awo nankubira nti waayi nabadde ndi awo nempulira nti mulina abantu bemuntu kuteekera idi naye nze siri musiraamu naye mbadde nsaba mbaweeyo kyenkola ki kyembawadde. Allahu Akbar. Omukyala n'atuukiriza obweyamo bwe. You can imagine abantu ng'abo bandibadde tebavaayo singa twetwali mu straight line. Njagala kwebaza omukyala oyo Julie. Waliwo n'omukyala yalina okusibulula abasiraamu. Omukyala oyo abeera London. Bamumanyi abantu abasinga mulunzi ate mulimi. Omukyala amanyiddwa nga Lizi Namutebi. Omukyala oyo amanyikiddwa nnyo.
buli mwaka antuma okugenda ku mizikiti egy'enjawulo buli mwaka akikola emirundi 2 buli mwaka. So omwaka guno obweyamu obwe bwalina kujja wakataayi but unfortunately netuluzinga connection naye communication but still obweyamu obwe bustandinga era nga insha Allah katusabe Allah asobole okutukwasizaako tuddemu tusinkane n'omukyalo oyo kyanaaba asobodde kyonna insha Allah oba mwezi gujja obaddi kyonna kyanaaba asobodde. So abantu ng'abo tubeebaza Liz Namutebi e London owa Liz Kotsi Isegu kubambi tukwebaza omukyala Silvia Sofia Namutebi Mama Fina tukwebaza mwamaanyi nnyo nebaza baganda bange ab'e South Africa King SHAFIIQ nkwagala nnyo nakajja South Africa emirundi 2 nga nkumisinga but we shall meet but ne Sudais naye we supposed to meet yes try not meeting at a meeting mwebale nnyo n'abalala bangi nnyo abamu tebaagala bamenya ku kamera bangi nnyo abakoze ebirungi ngagamba naye IBRAH don't mention my name n'abamu olumu Mafino oyo obeera ogenda kwogera n'agamba naye ebimu muleke okwogera IBRAH kati kankutemekumu kati ekirungi ekiri mu kwogera obulungi omulala bwakoledde abalala bubuno yes batugamba era batusomesa eddiini etugamba nti omukono ogwa ddyo bwe gugaba ogwa kkono tegutegeera naye ekirungi ekirimu kiki kana byakikola bw'ati agambirewo nedda ssebo naye lwaki nga guno tegumanya bwe guneegaana so kaithi kanaabi naye ndaba nti ekirungi ekirimu kikino nti singa olwaleero nvaayo ne ŋŋamba nti King SHAFIIQ yakoze kino Mama Fina yakoze kino Masha Haji Masha wa Masha Foods yakoze kino kiyinza okusikiriza gwe IBRAH abadde akyasigadde ng'otudde oba nfuna nga bantu ssebo bajjumbidde omulanga ekitegeeza omanya kajjawo kajja nga ekitegeeza ebintu bya KAYIMA bino biri siriyasi birire giyitibwa ebityo olaba King SHAFIIQ abiyingiddemu olaba Mama Fina abiyingiddemu olaba ona abiyingiddemu nange kankwateyo bwe bulungi obuli mu kwatuukiriza abantu abakoze obulungi. Njagala kukoona ku muganda wange Judy ali ku Buziga ali ku Munyonyo Road okwo kansanga Munyonyo kudde eri bw'ati tayagala nnyo mwatuukiriza Judy weemanyi anyiga nnyo abantu kakadde 5 8 naye tayagala nnyo identity tayagala nnyo bantu kumumanya. Judy kutumiddeko nnyo abakumanyi bakumanyi nja kwogera erinnya lirimu Judy abakumanyi bakumanyi abawangalira ku luguudo lw'e Munyonyo olwo paka ku Speak Resort paka Gaba bakutegeera. Judy salute my brother weebale nnyo SHAFIIQ njagala kubanga nkuta naye nga sinnakuta bubaka ki bwoweereza baganda baffe abali ebweru abatulaba abalina obusobozi obudduukirira abali mu bwetaavu obasibira ntanda ki obawamulanga ki obakoowoola otya abalungi abatulaba abali ku extra digest mugoba nsonga ne IBRAH Mukasa mbakubira omulanga nti tubasaba mbombefu obw'ekika ekyawaggulu ennyo mugende mu maaso n'okutwegattako ku nteekateeka zaffe zonna ez'enjawulo ze tubeera nazo mutusapootinge ensonga eno olwaleero singa omuntu yenna yali amanyi obulungi obuli mu kuwaayo yandibadde nga alwana nnyo n'awangayo buli kyalina ng'alina obusobozi ng'ate n'obudde weebuli nnyo gwe bw'oba olina obusobozi soogera atalina busobozi webale nnyo obudde weebuli batusomesa ne batugamba mu byafaayo nti emirembe giri egy'emabega waliwo basahaba ababeerangawo abasajja ababeeranga n'omubaka nga balwana bulwanyi waliwo omwe yaleeta emaali ye tunaga nti oyo aleese eki emaali ye simaa yonna agimazeeyo nti aleeseeko haafu ono ye n'adduka n'amalayo eyiye yonna n'agireeta n'agikubaawo giwaayo tetugaye nti gwe waayo byonna ebyo nedda alina obusobozi waayo
olwo ate Katonda ye kennyini oyo yakugabirira yajja okusobola okulanga ate akuddizaawo n'okugaziiriza abantu abamu balowooza nti bw'otoola ku kyolina n'owaayo bigenda kendeera tebikendeera mwana Adamu tebikendeera nabwe kityo mbakoowola nga mbasaba musobola okukwatagana bulungi nnyo ne IBRAH enamba ze zitera okubeerako tugenda kuteekako namba yo Shafiiq because olumu amasimu gatuyitirirako olumu ebiseera ebimu omuntu asobola okwagala okuleeta obuyambi naye nga kati ffe tuliyo oba katugambe tuli Arua naye otegeera mobile money ono yayonooneka nnyo Keith Kanaabyo oyo lumu bamuweerezanga essene nga zirina kugenda kukola birala ne zikola birala because waliwo emikutu nga tuteekako reason Airtel tesaba reason si bwe guli kati oyo opikako bupisi pikako kati omuntu ajja kupikako essente z'abaswahaba wano golooze nti zizo Keith Kanaabyo jjukira yabeera n'essimu zange agenda akwata essente ezo ffe omanyi twategeera nnyo kye bayita KFC akakoko ako agenda akirire kukamo cha football club eyo KFC sente z'abantu zidobonkane so Shafiiq some number yesim but still Idris agenda kuteekako enamba yo in case inshallah program eno si ya Idi yokka Shafiiq ng'omuntu alina abasiraamu era badduukirira abali mu bwetaavu ne bebeera nga si mwezi gwa Ramadhan n'emyezi emirala ng'emyezi gwa Shaabani n'emyezi emirala adduukirira abali mu bwetaavu ate kati tujja ku gundi waliwo Idi ey'okusala ebisolo eri mu kujja mu bbanga lya myezi ebiri ejja gye bayita Dhuruhiya ogimanyi bulungi eyo tuwaliyo abantu abali eyo nga bagamba nti ente twandiguzeeyo ente nga zizino tuziwadde baani tuzitaddewa ffe batuufu ab'okulanga mutukola ki mukwatagana naffe ne tusobola okulanga tutambuza ensonga eyo ne tugabira abantu ente 0701 31 06 94 ye namba yange eyo enamba eyo ogenda kwongera ogituddiremuko omulundi omulala gumu 0701 31 06 94 Thank you. Yeyo namba yange tusobola okukwatagana bulungi ne twogerezeganya ne mututeerako obuyambi ne tupushinga ensonga abantu basobola omunoonya ku Facebook mu messenger ne bamuwandikira nkozesa SHAFIIQ KAYIMA Thank you. All social media platforms. So muso munoonya because oyinza obutasobola kuba oyinza okukola oganti kampandiiko bankoleki either way so yembeera eyo but nyongera ogamba abantu abasiraamu abali abatulaba nti empaji z'obusiraamu tuzimanyi ffenna tukole ebirina okukolebwa abeefuula abategeera nnyo eddiini nammwe tubatumiddeko nnyo tubaagala mwebale nnyo nammwe abatabitegeera tulwane nnyo tubitegeere but omuganda agamba nti emmeeme gabaagaba emmeeme egejja so baganda bange tukozese obusobozi obwo bwe tulina okugabira abo abali mu bwetaavu use whatever you have oyina mukutunga guno gukozese oddiza abantu oli w'amaanyi ku Facebook kosa platform eyo oli w'amaanyi ku radio kati Shafiiq yakozesa TV na radio nenfuna obwesige mu bantu ate ekirungi ekiriwo nti bwe tumaliza okukola emirimu gino ne tumanya nti tukituusizza gye tutuusa abantu gye baatutuma nti oli atuwadde kilo 2 ono atuwadde ssente bwesi ono atuwadde butto ono atuwadde biki ne tumanya ne tugenda ne tufumbira abantu era ne tujja ne tubibalaga nga bw'olabaawo onfuna yonna emmere n'ogira nti ebintu baakoze eki bufunze n'olaba nti omulimu bagukoze eki bagutuusizza tetugenda kubona tusuka olunaku olwaleero IBRAH Mukasage manya gange njagala kwebaza Idris Lukwago Daniel Mugoya Keith Kanameneto ne Senabulya nja kwebaza Abadushimez UK Store Arena Mall nja kwebaza Hika Water Drilling Services njagala kwebaza banywanyi baffe aba Sankago Shipping Company Rapaka. Thank you so much IBRAH Mukasage manya gange nja kwebaza Shafiiq webale nnyo nsaba Allah bambi akuddizeewo nawe nsaba Allah akusasulemu ekisinga obulungi amina baganda bange batulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abatali basiraamu abadduukiridde abasiraamu nkiddamu abatali basiraamu abadduukiridde abasiraamu thank you so much nsaba Allah at one point abalabikire mu siramuke mbasabira era nsaba kibeere because
mutukola obulungi obutagambika mwebale nnyo mwebalire ddala abagaziize enfuna yammwe Allah mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange abawangalira mu diaspora nga mudduukirira abasiraamu e Kampala oba e Kyaddondo oba okwaba obwe wano mwebale nnyo mwebalire ddala nsaasira abasiraamu aba bitundu by'embalala abafuna ekikangabwa cemetery y'obusiraamu n'esendebwa nabiraba ku social media Nesta bigenda kiwanvu nnyo because lugwe nagezako kubira essimu nga simufuna mu bitundu by'embalala but tuli mugezako kola follow up tukole story eri extensive about cemetery y'obusiraamu eyo eyasendebwa omugaggo omu so inshallah tugenda kukola story eyo because bankubidde abali ku ground ebangamba IBRAH mujje mutuyambe limbo y'obusiraamu egenda nga bagisenda kiro kimu ne balaga n'ebisigalira kimenya kyenyamiza mu butuufu omuntu asobola okulaba nga ovuga tractor weetiiye n'olaba akawanga k'omuntu n'olaba amagumba n'olaba embiriizi z'omuntu naye nga gw'ogamba kimu bansasudde kituufu bakusasudde naye Katonda onaamugamba ki? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubeere bulungi mweraba.